Oyina gomanya tulye nyuma go yasamije oyina gomanya tulye nyuma anti chengamba kijja jayo muntu omugamento no Kayima yamusiyaga kiryawo kyasamirira bwasami bannange ngenda kufanga liwunya ogenda kufanga owunyambwa gwe tewachaliawo platform eyogera ku Kayima okitegeera tewachaliawo platform eyogera ku Kayima ekyo kigumira obusungu oyina bungi nnyo tewachaliawo platform eyogera ku Kayima. You are never going to be considered all the time talking about Kayima. Bombo clat. Chiringa amazi. Oli kusajja gukuru weswaza abana bato bali wano bakuvumura okubanga toyina magezi. Kayanja katulizo omukomu bannange. Kayanja omukomu. Kayanja kito Kayanja kito fane Kayima. Kayanja kito fane Kayima. Tekiwuliriza kisiru busi. Obusajja buno okumanyite guyina mag. Amayino ekikuluma guno obusajja. My following ye mutawanya. He's a very jealous man. Ate n'ekintu ekirala ekisajja kino kiri bitter. Oshagera bine bisajja byagende kate ekisajja kyagende kate n'ekitandika okulima mu bimuli ekyo nekikirema nekiraba abaana abasucceedinze mu kyeyonga baffe tugenze mu Dubai tugenze mu Saudi Arabia tugenze wa ebyo byaffe tubifunyemu kati tutudde Bungereza kyo kiraba kikyali wansi kutunda meme yange Kayima Kayanja ensonga yiri tolina bwino yenenera ganti no Kayima ali ebisiyaga tewali mutega zena kugamba ali ebyandi ebisiyaga kyekikubonera Feboli ko tuli bana bato sajja katulize Kayanja okwasamira abantu katulize omukomu Kayanja kasoka ayogere ne Kayima oyo sobola kiwuliriza naawe funanga ekyo Kayima kyali nayogedde wagenda okusira oyina obukakafu tumusiyazi obukakafu atenza kino ekisajja kigenda nekinsanyusa kambabuulire sooka osirika embwa gwe sooka osirika ejogere sirisa ekimwa bwembanga njogera njagala osirike singa mbadde kumpi nekuwuba empi kwagagatama okumanya guno gusajja tegulina magezi buli kintu kyekinjogerako nkiswaza kitegeera kyajja wano ngenze e Kampala ndidde show okitegeera nekijja nekitandika bannange akantu malirizo okuva e Kampala nzize e Saudi Arabia nabolima nange sirabanga muntu musiru kikuliriza nnyo following yange ono matako gwe matako tontandikira nko following nze nabyetandikira tojebera mateeka okiwulira Mwita Kayanja mujalina kututumuli ayina asazewo kudda Saudi Arabia Mwita Kayanja Saudi Arabia nesane ngende UK ekyo nekisirika wandibadde wala nnyo okitegeera olinga omunyo toyina wano gw'oyigiriza gwe musiru nambe muwuliriza bakuteekemu amagezi mu mutwe ntuuse e UK nekigamba abantu bankutte polisi yankutte nentwala nentikka nekiswala ekisole eyo njijo kikuba empi kiikyo okitegeera nekiswala kati kyanoonya ebintu ebyokwogerako kiri mu busiyazi gwe matako gwe b'oyita abasiyazi bagenda kuyitako ng'okyatunulanga kalimbwe ng'ali awo atambuza lugambo tekirina magezi bannange omutwe gwagano mmere embiri lwa lugero nawe Kayima kikuba oliyi mutwe bakikutadde kikuba engolo tolina byoyogera kati munaye agamba president wa TikTok gwatunda kabino nsinza gwatatunda kabino nsinza kati gwayagala kwesimba mbwayagala nesimbeko Kayima bwabamale kugulira mu ttaka lyotuddeko my brother Kayima sirika yeremereddwa toyina byotugamba naawe tojalina byogamba abantu era njaga kutegeeza toyina byogamba abantu sirika toddamu kwogera mpuliriza kikalimba waliwo kalimba gwekwesiwulira nko gwoyogera kiri obsessed about Kayima buli kimu Kayima obsessed about Kayima onjagazaaki nakulira bewammwe gwanumbye kuno olinga omunyo mbadde nnyina okulumba kisajja gwe olwaleero ontegeere novaayo kubanga promoting ebisiyaga
eno live yakabata kati njagala but my question is where is the proof kuwulira sajja gwe wendi wano ngenda kulaba leero ennaku z'omwezi abiri wane waffe UK zaatuuse dda ennaku z'omwezi abiri mu lumu simanye ewamu oba kiri kitya naye kisajja gwe olunaku lwero nga nkulayirira nze wendi nkutunuulidde ndikukolera ebijaguzo ogenda mu muliro oli muvubuka mubyonna n'osalawo kutunda kabina okimanyi Kayima n'akugulako omusanga akusiba olina obukakafu kino ekiwulenga kino kyolamaze nga nasazewo gwe okuteeka wansi mu nnaku bbiri obeera down naye kati nkusaasira kubanga oli muzadde omwana wali very innocent Kayima njagala onziguleko omusango akusiba gukusinga ojja kwebuuza ekyanzija mu magye gwe leero waliwo amagye ojja kutegeera ekyanzija mu magye kitegeera ojja kitegeera waliwo amagye Kayima omuntu ebyanswakaba sobola kwogera ku muntu ebigambo nga sina bino ketwali mulinga ebbina lyenvunza nawe ng'ovaayo ng'otandika okuwendowooza mu bantu gwe ogusajja gutema ebigambo ogusajja tegulina magezi ogusajja naguwa platform nendowooza nti mabengere gyegwadde platform gugenda kuva naye byagaana oli kikolimire oli kikolimo ku duniya kuno olwaleero kitegeere kuba bano bonna mbamanyi nti basiyazi olinga mwana oyina bwino kosajja gwata gwe neso kirabe gwe bona nja kutega omusumali mu motoka yo siganye kinoonyeza singa wankwata bulungi n'oŋŋamba nti Kayima mwana nyambaako njagala kututumuka njagala kukola ntya nandikuwadde beetu naye kyajja kimikula ekuwali akamwe kirabe oyina pulufu nti batusiyaga kale bwe nkumaliriza sikuzaako ngalo kiwulidde nkumaliriza siina budde bwo katugende tukole ebintu ebirimu amagezi ng'oli wano oyasaamirira ensi egenda kukuba kiboko sajja ggwe kati olwaleero kankubuulire ngenda galowoolezaamu naye njagala kubuulira ekintu kimu sajja ggwe nkulindidde mu kkoona okiwulidde waliwo abantu 6 kati abakulaba nkyogedde lunywe nkulindidde mu kkoona nja kukolera ebijaguzo by'ebyange baayi wama akumata kumera mpeera Kayima tudde ku mulamwa agwe Kayima agenze toyomba na toserebwa katale noyombesa kukumu ogenda kufa bubi ogenda kuzikirira ogenda kuzikirira famire yo mukubire essimu kuba agenze naawe agenze tajja ku mulamwa agenze lwaki oyomba ate banayi oli yagenze dde ate oli awo tuwoganira tudde ku mulamwa gwa kalulu ndakola statement oyo musiyazi mumaze katudde ku mulamwa oyo musiyazi mumaze zakono bati n'omugaga muto mbikuba akalulu n'ekino Calvin Kayanja katuze ku mulamwa gwa kalulu katudde ku mulamwa gwa kalulu baba siyazi bagifutinga basiyazi bannaabwe wano kati kuliko akasiyazi akasigaddeko tudde ku mulamwa gwa kalulu gwe tani akasigaddeko ssimu waje ngenda omusajja ono bwe yakutega omusumali monyo gwe toddamu okugamba nti musiyazi nga toyina bukakafu gwegenda olina bukakafu nti ndi musiyazi nali nkusiyazeeko gwegenda mu kooti tebawera katonda bwali omulamu tujja kuleta wandiwo 3 mujja kulya ku nsigo yammwe mujja ku bantu kwe kisajja kwe gwo omuntu okulinga engumi mujja kusiraana mu nsi bwe tuyita ba village champion bana bawangula empaka z'okudukira mu kutiya va ku bantu kuladisenya 10 mediani mungi naye okuba mu mbeera ya bukakafu nti batusiyaga ati nkubuulidde nze njagala bw'ogende mu kooti katonda nga bwali omulamu akabatange nakuzomeza 3 mu nkwacyo bagambe nkwacyo kubanga ndaba byonna byonna tebina bituyambira chicken yo chicken
oyo omuyaye eyo topic mugiveeko tudde ku byakalulu bye tubaddemu kuba kyekisigaddeko bannakyo bagenze abaho yeefuze ssebo live agiwaadi tumale tuzzeeko ani wano Duncan ogamba otya muganda wange